bavudde ne babatwalako ekibuga ne mubeerawo nga muleekaana Museveni aluddeko woowe Museveni agenda ddi emyaka 58 gy'oyina oleekaanidde emyaka 4 tavaako atagenda ate tennafuna na ssuubi nti ye anaagenda. Mbabuulira ebigambo ebiri wano bye mbabuulira ge mazima. Abantu basatu ababa n'obuyinza. Omuntu asooka y'alina alondeddwa ne bamulangirira. Owookubiri ye mugagga, owookusatu y'alina gavumenti. Kati gwe Ssebusiru bw'akugamba nti genda owagira atalina na kasaale. Era akugamba nti genda owagira atasobola na kuggwa mitwalo 10. Nga projekiti gye baleetanga eno ey'okubagaggawaza era omusiru agamba temugendayo. Museveni emyaka emirala 6 ajja kuba kyali mulamu. Ngenda kulaba ku bantu bengenda okusiba ku puroguramu eno. Saagala muntu andetera ddiiro. Kuba kati olwaleero bye nayogera byonna mu maaso mugenda tegamuze byagenda okubakolera. Nze saagala busenge. Nze ndi munaku. Kansigaze omugagga bino olwaleero mbuleke. Kwanza omuntu ampa yali omu Museveni. Nze simanyi kulima mayuuni, sigamanyi bwe gakula, amanya kasooli, sibimanyi. Nze nina olusuku olu pulezidenti. Olu. Kati olusuku olwo abantu balina bubeezi ttima buli omu asobola okuggyayo ekyokulya. Naye tebaagaliza bwagaliza balala. Era olwaleero kati wano ngenda bookya naye abasigadde eri nga bagamba ezaffe ziri ate nga tewazze. Betuba sente z'okunoonya akalulu mu bamakanika zirina kugenda mu bamakanika si bantu b'NRM mu ba State House. Sente abantu abafuna contract muno. Era wiiki ejja ngenda kukola press conference ne ED okustopinga ebikwekweto byonna ebyokukwata abantu mu KCC wano. Tusooke twetereeze ku bikwekweto okwo kubeereko bamakanika, ku bikwekweto okwo kubeereko abasuubuzi, ku bikwekweto okwo kubeereko ababodaboda. Tubali recruiting mu Kampala kubaziba emisango. So si kuleeta aba KCC ne baleeta ababbi ne babba abantu. Ekyo tekigenda kubeerawo. Tugenda kutuula wansi ne RCC n'abalala bonna ne State House staff. Ebikwekweto bya KCC ebigendemu ebitongole by'abakozi ba Kampala. Owa bodaboda banaamukwata ategere nti ku lukiiko olwa KCC olubakwata kuliko owa bodaboda. Owa taxi banaamukwata tumanye nti ku lukiiko olwo kuliko owa taxi. Omusembeeyi naye abeereko n'omuki. Kati twagala kulaba tukyusiza tutya Kampala. Kale towagidde opposition naye towagidde NRM naye ovudde otya mu bwavu. Muganda wa mukwano gwo mu nsi yekka aba ssente. Mwonna byabafuzi taba mukwano gwo, mukazi we taba mukwano gwo, omwana taba mukwano gwo. Naye omulabe waasinga ku nsi mwavu. Mwavu. Bano Museveni ne baatuma ne bafiritika ne babeera mu nsonda bwe bati nga boogera tebayatula. Nze siriyomu. Ko eri registered nga sente zammwe zigenze ku akawunti. Bwe twafuna amagezi gano twakola kino. Twayita RCC chairman Uhuru n'abalala ne bamakanika abamu. Ne tubagamba bwe tunaalondera tugende mu process bijja kuwanvuwa. Kye mukolamu abakulembeze muyite bamakanika mubateekere wano bwe mwalonze abantu nga 7. Musooke muggulewo akawunti yammwe. Ffe tugenda teekako envumbo. Abo tubayita temporary. Abakulembeze b'ekiseera. Ebyo bye mbagamba ngenda kubeera wano. Mufune certificate yammwe tuprocessing essente ezinaagula ettaka lyammwe. Nya bajja kunda bo badde binaki. Mwoyo gwa gwanga bagulya. Twaleese kujjawo mitwe gyammwe gibadde girwadde. Kaakati awo nga tukimaze. Wabula kambawo ekyama sente si miliyoni 1, si miliyoni 2. Sente bukyanga mulwana kuno tugenda baleka mulwane. Naye nze sigenda bakiza kubanga buli muluka gugenda kwefuga. Oluvannyuma emeruka egyo bwe ginaamala tulina gye tuyita substantial committee
bajja kukomawo ku division nga be bakulira ekibiina nga mwe mubayinako obuyinza buli muluka gulina okuleeta abantu aba nga tumaze okufuna ssente ntegeezeddwa nti Kampala KCC yafunye certificate ne Nakawa ne Makindi emaze kati mugenda kulonda bantu bagenda kubeera ku finance committee leero naye nabali bebalonze abagenzi mu mannya ga certificate gati certificate eno Kampala bagiyita Presidential Initiative for Kampala Central. Where is the nani? It is Presidential Initiative for Kampala Central Garage Owners and Mechanics Association. Omugagga atakanika nga ye mugagga naye ali mu kibiina. Temugamba nti oyo mugagga nnyo omanya nedda kuba yakubeezezaawo ffe tukusanze gwe akanika nga oliwo omugagga oyo tosobola mutwala ng'embwa. Naye tetugamba nti mwabali wano mwekka Kampala eweddeyo. Tutaddewo piriyodi ya nnaku 30 nga mugenda mu ofisi ya LCC gwe wookanikira ne mukamaawo mwewandiise. Tugenda kushowinga kaadi zezo nga zi iki kaadi naye nga ffe mu system tuzirina nga buli makanika ayina ennamba ye. Tetugenda kufuna bicupuli nga batugamba nti mmwe mwakola ebicupuli nze nja kujja bujja laputopu mbagambe nabalayiriza wali nga buli omu waali buli omu yennyonnyolako wali akatambike kaakano buli gwe mwekengera nga si makanika ave mu kibiina kyammwe. Ebyo ebituufu ebikikola ki kaakati ekyo kiwedde. President Museveni wakati mu Kampala wanno agenda baguliramu ettaka 40 100 ku 100. Lino ettaka si biri ebyammwe bye mubadde muwoza eyo projekiti ndala kuba badde baawa wa Kisekka naye bonna ekikola Kampala Central we munaasiima mu akakiiko ke munajja mmiruka ne mugamba batugulire wano ffe we tugenda okugula. Mu kakiiko ako ke mulonze tugenda kulendako akakiiko ke bayita Construction Committee and Verification Committee. Mulaba obukiiko bukyaliyo. Ako ke kagenda bamakanika olina okuba ng'omanyi kyuma kyekyetaagisa kiva mu nsi ki. Ebyo banyanyiga bukono simanya bagiyita ni esala simanya ki. Waliwo wano yali mu kakiiko bayitaani raising machine. Tugenda bawa service bay tugenda bazimbirako ebizimbe okuli ofiisi zammwe nga bamakanika temukyaddamu kunoonyezebwa. Esegeze ennamba ez'abamakanika zonna ekitabo tugenda kikola nga kirina we kitudde. Bino si byogera lwero oba nti bino biggwa gwakubiri nga biwedde gwoku. Era nze kyemmanyi nti lwakuba mwali mwaggwamu essubi nti buli omu ajja ne ID endala naye eno yammwe abala badde tebabayita. Projekiti yammwe badde egenda mu mannya g'abalala nga bala bajja mu linnya lya bamakanika nze mbatadde mu kisaawe. Buli gw'onoolaba mu projekiti eyo nga ddala si makanika